omanyi Gravity yavuddeyo n'agamba nti Chsmelione, Bebe Cool, Bobi Wine tebalina kye bamugamba, ebiseera byabwe byaggwako, n'abala abayimbi 5 ye balowooza abasinga okuba abakabi. Ye abadde namba 4, mwabadde mundoza Lutalo emu, Shiba 2, Shiba yabadde ku 3, Kenzo emu, yagambye Kenzo emu, Lutalo 2, Shiba 3, Gravity 4, King Saha 5. Butali musango kubanga ne Bebe Cool azze abala namba ze. Naziteekawo n'agamba nti buli mwaka akolayo gye bayita Bebe Cool list. Ogutali musango. Naye olwaleero gwe tuwogerera njagala kubuuza kibuuzo ogende mu comment box. Ompe abayimbi 5 boolaba gwe tuwogerera ssaawa zino abasinga okuba abakabi mu Uganda. Si nsonga ayinayo oluyimba olupya, si nsonga tayinaayo oluyimba lupya. Ondaga oba Gravity list togikuba mu bituli. Namba emu yagambye Eddie Kenzo. Naye nga sinabagenda wala, nkusaba osubscribing ku channel eno bagiyita Kimuli Broadcast, kona ku kigambo subscribe ne wali kantu akalinga akadebo kakona ko kitegeeza gwo omu kubasooka okumanya bwe tuba tutaddeyo video empya. Ekyo kinkola bulungi nnyo olw'ensonga mukwano gwange mu subscribing, mu sharing, tubenga tutambulira wamu. Nsobole nange okuwa amawulire nga nange mmanyi nti waliyo abakola ki abagalaba. So mbadde nkunnyonnyola list ya Gravity namba emu yatuteereddeko Eddie Kenzo, namba 2 n'ateekako David Lutalo, namba 3 n'ateekako Queen Shiba oba Shiba Kalungi, namba 4 ye kennyini Gravity Omutujju ne yeeteekako. Kati bwe yagenze ku namba 5 n'aleeta King Saha. Kati ekibuuzo njagala ondage King Saha ne David Lutalo basobola okwekuba gaapu y'abantu 3. Nti gwe bw'oba owuliriza ennyimba za King Saha asobola okuleka David Lutalo asobola okuleka King Saha ne wabeerawo gaapu wakati waabwe y'abantu 3 balamba. Ekyo kimu. David Lutalo bw'ogeraageranya King Saha ne Shiba olaba tujje ku Gravity. Kakati mwe tuli awo kino yakyogedde oluvannyuma lw'okuba ekivulu kye ku cricket oval ne kijjuza ng'agamba nti Jose Mayanja, Jose Chsmelione, Robert Kyagulanyi, Bobi Wine, Moses Sali, Bebe Cool, abo tebakyayina kye babagamba. Nze okusooka busosi am happy, kibi nnyo okwekubira mu kakunnoga nti maama bali batusinga. Kye yakoze okusooka busosi ky'amaanyi. Gwe kennyini gw'osooka okwejjayo n'ogamba nedda ffe tuli baakabi, kyakabi nnyo. Naye g'amazima waliwo omuntu nga ne bw'aba tayina luyimba lupya luliwo nga mukubi muzibu, kati omuntu oyo bamuyita Jose Chsmelione. Agogo mazima kuba bw'otandika ne bw'oddayo buzzi ku nnyimba nkadde n'oleeta Maama Mia ajje avuganye n'eziriwo kati nga toleese forever gwe leeta buleesi Maama Mia. Okitegeera? Leeta vumilia, tunavumilia, tunakwangalia, tunavumilia, tunakuzingatia, tunavumilia, kipepewo kituufu nkadde naye nze nkugaye toleeta mpya. Ogende ku za Bobi Wine, ogende ku
wamoli mazima wanvu namoli kwega okitegera otuuke ku intro zokka eza Bobi Wine olete ne intro z'aba Gravity betwogerako kati ekyo nga kiri awo waliwo omuwala Munnakenya wano oba Munnakenya oba mu Tanzania njagala olabe kyayogera ku Chsmelione ayina challenge yasooka n'akola mu luyimba lwa Chsmelione lwe bayita olujjukiro Jamila Analia wulira ekisajja kyaleetanga olaba si waawano mu Uganda naye webweru oluswayiri lwokka okitegera oyo omusajja mubi nnyo. The gentleman is a killer. Akuttira bwerere Chsmelione bw'omwesimbako ekinene nnyo. Politics n'ebirala yebeekolakola aside bano abantu bazibu. Kakati wulira omwana Munnakenya kyayogera ku Jose Chsmelione. Wulira ono muveeko wulira maisha mwendo ni pole ukipata shida leo usikonde wengi wako kama wewe usijali acha kulia maisha makali kama kwanza uone ola tekikyamudde era amuyita Africa's finest kitaba Musevya o East Africa's finest kitegera omwana ono bamuyita Francia oba wagwanga kibanange these are the people benjogerako gwe tonnakuba kuva Kampala kabana basajja baleke bana abantu bazibu nnyo Gravity bana abantu bakyali wala very far from you ole aga gwe Chsmelione mute omwana agai Chsmelione mute we wachana na Chsmelione we achana na Chsmelione jamani sikia anakwambia nini hapo maisha mwendo ni pole achana na Chsmelione we achana na Chsmelione jamani sikia anakwambia nini hapo maisha mwendo ni pole ukipata shida leo usikonde wengi wako kama wewe usijali acha kulia maisha abasajja bano soko baleke bokka babeere mu kiti kyabwe mu nsi yaabwe. Chsmelione waliwo baali mu Coca-Cola project waliwo omwana omuwala lwakuba sisobola kikuteerako wano kubanga bajja ku ngamba ate copyright Chsmelione baali mu kankanonye wano baali mu Coca-Cola na ayina oluyimba lw'omuwala lwe yayimba baali mu Coke Studio e Kenya. Jose Chsmelione ayina oluyimba lwe yayimba omuwala bamuyitani omuwala ono yatunuulira Chsmelione ng'ayimba oluyimba lwe n'omuwala n'atya n'okutya. Wulira oluyimba baluyita powera
oluyimba oluyita powera wulira Chsmelione bwe yakikuba wulira kati akafaananyi ngenda kateekawo ng'omuwala alingiza Chsmelione n'akwata ne ku mumwa n'agamba naye kino kiki oluyimba si lwa Luganda oba lwa Luzambiya oba luki bwega yayimba ebintu nennyinirwe n'akwata ku mumwa omuwala yakwata ku mumwa n'aga kino kiki webale gwe subscribe. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.